tuba n'ebirowoozo kati nga jogedde ku byenjigiriza sanyuse ebyenjigiriza njagala kusaba ministry erina kyeyayisa ebala omwana n'omusomesa ratio ti abaana 45 omusomesa omu naye ate ogambye essomero lya primary 7 waliwo ebitundu nga birimu abaana bangi nnyo ebirala nga birina abaana batonotono naye olwa distance ng'abaana tebajja kgenda eri abantu abangi banasanga abasomesa abangi naye kasita olaga ebibiina nti biri 7 ekitegeeza ati okuba abo abasomesa abasukka mu 7 ate era amasomero gaffe amangi olw'ebitundu n'okutambula kw'abaana baffe waliwo ne nassale kati amasomero agasinga galina ebibiina 10 kuba nassale bagattako bimeka 3 naye wangi wentuuse abasomesa tebamala abalala ne babagamba abasomesa bemulina bamala olw'abaana bemulina ekyo kikyamu eyakirowooza yabala bubi bala classes olyokoziwa abaana abasomesa kubanga kilasi ngayona bonga bwakyogere naye bamu abasomesa abaana 16 oba 2 naddala kati bine P7 awasinga era nsaba na kino sebo w'abaana problem weri. Omulabizi w'emikono Institute Kagodo awakaniza ekyagiro kya gavumenti ekyokugaana omuzadde okusasulayo ensimbi yonna mu masomero ga bonna basome agali mu ggwanga n'agamba kino kikyamu okubanga gavumenti enafuna busobozi bulabirira amasomero ago buli kimu kye baba beetaaga n'agamba n'amasomero agamu tegalina basomesa bamala nga fees abaana zibasasulayo obusente obutonotono buyambako okulaba nga bubeezawo amasomero ago n'agamba kisaanidde eri omuzadde yenna alina omwana we ng'asoma amasomero ago okulaba nga awaayiko ku ssente okulaba nga bagaddukanya bulungi. Oda agamba kisaanidde n'omwana okulaba nga asasulayo ssente ofuna ekyokulya ku ssomero n'agamba abaana abamu bava ewaka nga tebalina kye balidde so nga kawunga oba obugi bafunayo ku ssomero bibayambako okubeezaawo obulamu bwabwe n'agamba kiti lwaki ennaku zino abaana bangi balwadde ezi ulcers n'endwadde endala eziva mu kulya obubi n'agamba singa kino kyekikolebwa mu bwangu eggwanga ligenda kubeera mu katabaga obw'omusingi omuto n'agamba omwana yenna abeezaawo obulamu bwe ng'alina kyafunyeko ekyokulya so kisaanidde omuzadde yenna okulaba nga asasula ssente ku ssomero kubanga omwana we afuna ekyokulya. Omwana bw'atafuna musomesa kiba kitegeeza omwana oyo aze mu ssomero kukula si kufuna amagezi ekyobulabe ennyo era abaana baffe abasinga bajja kukula omwana aleme kukulira waka akulirewa mu ssomero. Omwana atafunye musomesa omwana talidde mmere. Njagala kwebaza nnyo gavumenti etuyambyeko naye my message is kyetuyambyeko tekinnamala kino nja kukyogera paka bweba essomero nga lina abaana 4 mu 8 lina abasomesa 5 ne ticca 6 ne ticca nga kwali kitegeeza tebamala. Kyensaba obwavu weebuli naye nze komite zange nziraba era n'abaana abo babuuza taata akola ki maama akola ki. Nze ndowooza gavumenti nga bweyiiya okutuwa abasomesa bonna betwetaaga simanyi mwaka ki abazadde bano basobola okuyambako akatono era nze kyensaba abazadde accountability bwe mwamuleese nti sente za kuyambako ku basomesa extra teachers abaana bajje basome nga balina omusomesa kubanga essomero liba n'abasomesa 6 kitegeeza waliwo class buli period etebana muki kyokka n'abasomesa bano bantu n'abasomesa bano baki bantu bakoowa bw'omusuubira nti ajja kukola marathon lwayingidde ku ssomero paka lesson zonna okuba n'omusomesa kito ekiri era ajja kutuuka mu kirasi agamba abaana musirike naye yeebakemu ku mmeeza mwana wange yafiirwa. Nze kirungi abaana bange abasinga bonna basomye mu masomero gano nga manyi nga beeramu era manyi byonna ebigenda mu maaso naye ndabyeko ku kirasi musomesa n'agamba abaana mwe gundi yimirira ayogeraga okuba akago naye neyeebakamu kubanga akoze eki akooye bazaala bagenda mu liivu bafuna ebizibu kakati woba obaze ennamba exact tegeeza mwana wange yafiirwa. So ekyo nja kubasaba bakole review kyekyetaagisa
kulaba nga abaana baffe basoma bulungi n'ekyokulya kubanga tewali wonna webasasulira mwana kulya. Kitegeeza abaana baffe okubasindika okulya obutalya ate neeka embeera mbi. Kati omukisa omwana gwalina kulyako ku ssomero oba okunywa ekikopo ky'obuuki ku ssomero aba takiridde, manya agenda kusiiba njala. Ennaku zino malwaliro mutuuke alusaali ziri waggulu, endwadde ziri waggulu kuba tulya bubi. Abaana basiiba njala ate neeka nga balidde bubi. Kitegeeza obulamu buliridda. Obulamu bwaffe bwakyuka, tebukyalinga buli, tebukyalina bulamu buli bungi. Tojja kusiiba enjala ye ate buli twasiibanga twalyanga n'ebyokulya nga bingi. Naye embeera environment ekyuse, embeera si nyangu nnyo. Okulya ffe mu masomero gaffe g'ekkanisa kyatteeka. Tusaba abaana balye olw'obulamu bwabwe. Ate enjala bwekuluma olubuto, weba mu lubuto omutwe gwe gukola ki? Kati omutwe omulwadde gunaakwata ki? Kyova olaba amasomero gaffe agasinga gakola bubi. So nga abaana ffe balina potential ekola obulungi n'okuvuganya amasomero ago amalala aga private. Onoonya otuuka amasomero aga private waliwo getuukamu nga balina ne factory z'emigaati, balya bulungi, banywa bulungi, omwana ayavuganya n'aluwa, n'ono atakola ki? Atalya. Kitegeeza abaana ffe bagezi nnyo abasinga obungi, naye embeera gye bayitamu ebakalubiriza obulamu. So nsaba gavumenti erema kuba ligidi, kyeŋŋambye edde ku ground efune ekituufu olw'okuyamba omwana w'eggwanga. Kagoda agamba amasomero agamu galambudde mu bitundu by'e Kayunga eyo asanze ng'omuwendo gw'abayizi gugenda gukendeera buli kaseera, ng'ekisinza okukendeeza omuwendo guno gwe bazadde abasazeewo otwala abaana baabwe obuwala mu bwameyidi wano mu ggwanga ne waliwo eggwanga. N'agamba ekyasanzeeyo kiraga abayizi abalenzi basinga abawala obungi, ate nga kino kibaite kiseera kulabika mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ng'abaana abawala be basinga obungi mu masomero ago, wabula ate e Kayunga kyo si bwe kiri. Drop out abaana mu masomero nnene mutuuke no wansi abaana batandika bangi, bagenda okutuuka mu kibiina ekyomusanvu nga bakendedde. Era kati twogera n'abazadde ate wiiki eno mbadde mu masomero naye nsanze trend etali nayo ya bulijjo. Abaana abalenzi bangi okusinga abawala mu masomero. We nabadde chaplain twabadde Bugadu ne Nabuganyi kiri mu Bugerere. Ne mbuuza abazadde kino kijja kitya abaana abawala bakendeera nga bwe twambuka waggulu. Ne baŋŋamba nti abaana babasindise mu kukola obwameyiti n'abaala bafumbirwa kati bannakula. Nsaba eddoboozi likomewo mu masomero. Abazadde batumire omwana nga buli mwana yenna alina omuwendo gwe. Wetujja okulaba nga eggwanga lyaffe ligenda mu maaso. Naye wakyaliwo ebitundu ebitunuulira omwana omuwala ng'atagasa, lusomako P5, P4 nga bamutuma kukola bwa meyidi. Ate sente zakola ziweereza maama, ze zirabirira awaka. Kakati ndowooza naye yinza okuba child labor mu ngeri endala. Ekyo kikyamu nnyo. Kino kisanze practically mu mukono, mu Greater Mukono, ekyo kyenjogerako kyabadde Bugerere, ng'abaana abawala bakendedde, ng'abaana abalenzi bangi. So nga ate mukimanyi bulungi nti wonna abakyala bangi okusinga abasajja. Kakati ekyo nakyo kyannumyemu nga si kirungi. Naye ensonga yange ebadde kubasaba nga muteesa ministry naffe tunagezaako okubasisinkana bannaffe okubalaga ekifaananyi ekiriwo. Kagodo yennyamidde n'ekya gavumenti obutafaayo okulaba nga ekitongole kyayo ekya poliisi okukyekinga emmotoka ezo ezitambuza abayizi ku masomero, n'agamba emmotoka ezisinga obungi ganiganya nga tezisobola kutambuza abayizi abo bulungi. N'agamba nga yayimiriza abayizi okutambula okugenda okulambula, babula basaana batunira ku zino emmotoka ezisomba abayizi buli kanaku nga zibatwala ku ssomero. N'agamba ezisinga obungi ziri mu mbeera mbi nga zisaanidde okulaba nga baziyimiriza obutaddamu kutambuza abayizi. Kuba bwe kitakolebwa eggwanga lijja kutuuka lumu libeere mu maziga w'ezo emmotoka ezitambuza abaana buli kanaku nga zibatwala ku masomero n'okubakomyawo ewaka. Saba poliisi mikwano gyange, mmwe Katonda baataddewo oba gavumenti okuteekesa mu nkola ebyo byonna bye twogerako, eby'emmotoka ziganyegenya,
traffic njiraba ku nguudo emmotoka nemuyitako n'agenda neekomawo neesomba kubanga essomero limanyi lyawali naye tekikugaana ku muntu kumuyamba kumukwata. So nsaba traffic abamu bagamba waliwo kintu kidogo bane mu mukendezo olw'obulamu bw'abantu. Mufe kukola mulimu kubanga ku nkomerero Mukama ajja kubasaba embalirira nga naawe oli omu kwatakola mulimu gwo mu kufa kw'omwana oli. Naddala emmotoka ezitwala abantu abangi muzifeeko okulaba nga namu poliisi njala kubayita mutuyambe mu nsonga eno, mulinamu omukono munene okutaasa abaana b'eggwanga n'abantu bonna abatambula ku nguudo. Okuteekesa mu nkola ekibi amateeka gabuguma ne gakolawo katono ne gawola. Mugakole nga temweganya ebiseera byonna era nga temuliimu kintu kidogo oyo atukola bubi nnyo. Nze ng'omulabirizi njala kusemba gavumenti naddala poliisi etunenya ebidduka abaana ffe mbatambulira n'abantu abavuga abaana balina bisaanyizo ki. Oli ava ku pikipiki n'atandika okuvuga abaana ku nkomerero ogenda okwesanga nga obubenje buzze. Kaakati nsaba ebigambo ebigenderero ebidduka biri mu mbeera ki n'ekirala abavuga bafaana batya, ye ennamba y'abaana eri mu mmotoka yenkana etya kubanga wonna be bakutte olabye ng'abaana bali overloaded. Nakyo nga olaba risiki nnene okuteeka amagi mangi mu kisero kimu. Ekyo nakyo bakitunuulire. Ekyokubiri nsaba wabeewo okulungamya minisitule eveeyo n'enkola baana ki abandirambudde ddala omwana owa primary P1 P2 P3 agenda kulaba biki era bigenda mugasa mu kusoma kwe ki. Abaana abasinga baagala byakuzannya by'oyinza n'okuzannyira okumpimpi awo. Kyokka ate waliwo abaana abali mu bibiina ebya waggulu bagenda mu fields abo bo nga agenda kuyigawo kibagenda mumubuuza ku kibuuzo. Abo bakulu bagende naye nga tebakatiddwa mu bidduka. Ate ebidduka bino nze ndowooza poliisi ebawenga olukusa nga bamaze obikebera obulungi nga biramu abaana balyoke batuuke. N'ekirala okutambula ekiro mukole pulogulaamu ng'abaana banaatambula misana ng'onoolaba bulungi ekkubo emmotoka ebisimbye ku luguudo biraba okusinga okutambula ekiro. Obubenje bwonna obubaddewo kiro era ng'okiraba nga kikyamu. Awulidde okutambuza abaana ekiro mukole pulogulaamu nga mugenda we mutuuka n'okudda omwe temulina ssente za kusulayo. Naye tukuume abaana ly'essuubi lyaffe ate gwe mukisa gwaffe. Tubaseeko nnyo ebirowoozo tuleme kuleka bantu kukola bye baagala kubifuula bizinensi ate ku nkome ne tufiirwa abaana baffe mu ngeri y'ekirinonera. Amaziga ago galuma bazadde ng'oli akaabira omwana bwe yasasulidde ssente ate n'omuddiza omulambo. Kagodo okwogera bino yabadde asinkanya ababaka abava mu kitundu kya Greater Mukono obulabizi bwatwala era ngono yagambye ebintu byonna ebigenda mu ggwanga by'okunia eddembe ly'omuntu nababiraba era babisabira era mubagezaako okubyogerako n'agamba ng'ekkanisa tebasirise busirisi. Njagala kubayozaayoza awamu tusisinkanye mu ngeri ez'enjawulo era ne mbagamba badde muyogeyoge. Njagala kuddamu officially okubayozaayoza ng'ababaka bange. Njagala kubayozaayoza nnyo nnyini ddala Mukama okubayisa mu kalulu. Katonda yeebazibwe. Abamu byali byangu, abamu byali bizibu. Naye ekikulu mwatuuka muyogeyoge. Njagala kubeebaza n'olw'omukwano gwe tulina kubanga tusinkana tubeera ffenna wonna mu nnaku ne mu ssanyu. Njagala nnyo kubeebaza. Katonda yalonda mmwe okuyita mu bantu okutukiika kuba Katonda wagamba kino toyinza kukiwakanya. So njagala nnyo okwebaza Katonda ku lwammwe
eyabatulondera. Njala kubasaba kigambo kimu, kwe kumanya oba bibiri. Kusooka kwe kumanya nti Katonda yabalonda, era kyagambye wano nti kisa kya Katonda ekyabayiikako ne mujja mu buvunaanyizibwa buno. Natawana nnyo ne Honorable Kanaabye oyo, era akimanyi bulungi. Nali mugaanye okujja ku bwemupi, ne mugamba nedda, ojja kujja omulundi omulala. Naye nga mukwano nno, nze nga mugasooka otugasizza nnyo wano ku 5, beera wano mwita mutabani wange, beera wano taata ngende. Paka oyangamba taata gulawundi ngenda kuyitawo, naye n'alyoka ajja n'ayitamu. Naye kisa kya Katonda, kisa kya Katonda kyavudde atugamba wano nti naye kaakati Mukama abayise, yakubasaba ababaka bange obutafaana ababaka balala, mukole ebyensonga, mukole ebyaki ebyensonga. Ate tewali balala kukola bwesa Katonda kitiibwa na kukola bantu bye baagala, kukola bantu bye baagala. Njala kubeebaza mwenna kubanga mubalabye tubadde ffenna mufuba okukka mu bantu. Njala kubasaba mukolera abantu bye baagala, bye byensonga. Bwe wokola Katonda byayagala n'okolera abantu bye baagala, Katonda anaabakoze bulungi. Njala kubasaba nnyo musome ebitundu byammwe bye mulimu. Honorable Namboze wagambye obwavu, obutakola n'ebiri, musome embeera zaawukana. Era kino nkigamba eri ababaka bonna mu ggwanga. Embeera eri eggulu si eri Kalamojja, si eri mu Central One, si eri mu West. Kanyabbawo ekyokulabirako kati Kalamojja bafa njala. Bw'obanga tosomye embeera y'abantu oyinza okwesanga ng'obakolera birala, naye bafa ki? Njala. Twali n'omulabirizi n'abalabirizi, era bannange nabo buyambi mbusaba, kubanga 26 tugenda kwegattanga ekkanisa tubeeko emmere gye tugula tuweereze bannaffe. Bishop omu wa North Kalamojja yali atugamba yakafiirwa abantu 8 baalabyeko nga babasanze bafudde njala. Batulaze abasibye embuto olinga alinda kufa, kiri Kalamojja. Era njala kuyita gavumenti efeeyo ennyo eri abantu abo, kiswaza nnyo gavumenti nga weri abantu nga bafaaki njala. Niyo omulabirizi tugambe Bishop Aiso, abantu nga bakutuka njala. Kaka kye ngamba tusome nnyo embeera z'abantu baffe, ate tukole ku ebyo mu bwenkanya bwonna. Era gwe mulanga gwange, Katonda atuyise ng'abakulembeze okubeera abenkanya mu buli kifo kyonna, buli kifo kyonna. Mwogeddeko naffe bituluma bwe tulaba oluusi nga obwenkanya tebuvuddeyo bulungi, kubanga Mukama atuyise kuba benkanya, benkanya mu bifo byaffe. Katonda alyoka bwebwaki ekitiibwa. Lwotaba mwenkanya ne Katonda yeebuuza lwaki oli mu kifo ekyo. Katonda mwenkanya, naffe tulina kuba benkanya. Katonda mulungi, naffe tulina kuba balungi, kubanga tuli mu kifaananyi ky'oyo. Kaakati ekyo kye njagala okusabira ddala eri abakulembeze ffenna sayidi zonna y'ekkanisa ne gavumenti, mu byobufuzi byonna Mukama byataddeko ng'abakulembeze. Katonda ayagala bwenkanya, bwenkanya n'okusinga okweraba ng'abantu ffenna. Kigambo kikulu nnyo nnyini ddala buli muntu okulaba munne ng'omuntu. Amateeka ne gakola, obwenkanya ne bulabika. Kwe kusaba kwaffe tukifubako bonna fulamu ze tufuna okulaba nga twogerera obwenkanya bubeere nga bubeerawo, naye n'okukola ebyensonga. Kino kigambo kikulu banna, kola ebyensonga. Bw'oba oyogera ne munno, bw'oba okwata munno, bw'oba ebyensonga ebyekugamba ebiweesa Katonda ekitiibwa. Eggwanga lyaffe lirina mmotondi ku lwa Katonda n'ensi yange bijja kuba bituukirira. Njagadde kwesa kigambo ekyo kiwumbawumba ebintu bingi bize mu byawandiikibwa. Mukama atuyise okusooka byonna okumanya ekisa,
ekisa tekitutuusizza wonna bwe tutuuse. Katonda atusaasidde busaasizi, si ffe tusinga, teri asinga mu nsi muno, teri toberanga mu kifo n'ogamba nti nze ndi super waggulu wange teri yansinga. Abasinga n'abasobozi bangi, ndi Mukama alonda nga bw'akola ki, nga bw'ayagala. N'agamba Honorable Antwala ate mutabani wange oyo mujjwa wange Honorable Maseruka, gw'onoobeera omubaka w'omulabirizi Nakisunga Ggombolo yaffe South constituency, gw'onoobeera omubaka. Awulidde kisa ngeri ab'envi, ngeri abanene, eriya kisa. Kati Katonda ng'akutadde mu position yonna, tegeera ekisa kya Katonda ekikutadde awo. Bw'okitegeera kola eby'ensonga, kola ebimuweesa ekitiibwa, kola ebinaaleetera abantu okugamba Mukama weebale, watuwono twamala, ate nga kisobokera ddala. Omuntu asala obusazi okukola obubi oba okusala okukola obuki obulungi. So njala kusaba nnyo Katonda atubeere eri abakulembeze ffenna mu kuyitibwa kwaffe, tutegeere nti Mukama ataddewo lwakisa, Mukama atuyise olw'okumugasa. Tunaamugasa tutya? Nga tukola eby'ensonga ebireetera abantu baffe tukulembera okwebaza nti Mukama yeebale olwa munnange ono ali mu buvunaanyizibwa.